wane Uganda tetuina sente emenyanga yebweru eri kutakabana wane Uganda ukola akasimbiko mu mbeera y'obudde nga si ya butiti kati nze kale kanegerezeeko nyiza okuba tukeera mwe Buteraba nga tukeera enkuba ng'etonnya wipers tezikola kati kankubuulire obadde okimanyi nti ebweru ekigambo it rained oba traffic jam si nsonga ekutuusa leeti wangi era tolina gwogiwa n'akutunuulira wawula naye ensonga eyo nkulu naye wano omuntu atuuka leeti kibadde kawempe oliyaga nti pulezidenti alina we baali bayita ne babasiba essaawa 7 ekisanga Uganda era ekyobola nagamba abantu nti ekisooka okukimekinga Uganda kyangu nnyo kyokka ate era kikaluba nnyo kuba Uganda erina ebisasamaza bingi ebiyinza okujja ku mulamwa ogw'okukimekinga tulina mukwano gwaffe sijja kwogera linnya it was really working hours and I think about 2 weeks ago enkuba yali etonnye nnyo it rained heavily now nakuba akafaananyi yatwala kavideoweereza tetusobola kutambula bwebiti bwebiri naye kasita binaatereera tujja kujja kati nebweru e Bulaaya eyo ensonga tosobola giwa tebagitegeera nagitegeera kyekimu nga bwolaba e Bulaaya landlord tayinza kikkiriza nti rent wayiseeko olunaku wangi ono muntu kika rent nayitako katusigale wano rent nayitako olunaku naye Uganda now are we too comfortable as Ugandans Uganda omupangisaawo obeera omubanja emyezi ejja kati nakuyitira ne poliisi nga gwenandiro kati tomutegeera kwegamba kizibu okukimekinga kizibu era abantu bange ab'omu diaspora nabaga banange mukuŋŋaanye ssente zi-investingibwe naye nabasaba tebakola bizinensi nga tebaliiwo okwali kusaba kwange kyokka nga sirina gwenja kutwala mu kooti oba mu kkomera bw'anaabanga yaagaanye n'akola bizinensi naye olw'okubanga embeera ya wano omuntu abeera ebweru n'agamba kanfune source of income endala kanteeke ekintu e Uganda naye embeera ya wano nti generation gye tulina eyina abantu batono abasobola okugoberera omulimu gwa mukama waabwe nga taliiwo ne bagukola mu bwesigwa kye bayita integrity byebyo byonna ebintu by'osobola okukola nga tewaliiwo supervisor ate n'obikola bulungi kati mu Uganda tetutera tambulira mu kyawandiikibwa ekya omwesigwa mu katono aliba mwesigwa mu ki tulina ekirowoozo nti bambi osobola okukyankalanya ebya mukamaawo n'obijjamu ne ssente nnyingi n'olekawo mukamaawo n'ogenda n'okola ebibyo ne bivaamu nese okulindeko mwami Buteraba ensonga eyinza okuba eyiseewo ng'abantu this goes to our diaspora people let me just echo what he just said asabye nange ngenda sabira wamu kuba nina omuntu gwe mbadde n'akasaba aba diaspora toteeka ssente mu business ng'oli eri gwe bakuba mpi bakuwozesa biki bakola batya oziweereza eno nti you have another stream of it oba tukyogere tutya bakitegeere kya mirundi nakugenda nti Katonda bwe yali atonda ensi bw'osoma bulungi ennaku ezo zonna 6 teyassaamu ssomero temulimu primary secondary wadde university university yagissa mu bulamu bwansi kyokka gw'ogyevumbulira university y'ensi gwoga nti naye abasajja 17 bankutudde omutima abasajja mbapoyeemu
Kasoke newe mulimu. Gwe wewa certificate yo. Newe kolera ne graduation party yo. Noga kati netikide mu basajja. Sijja batambira. Obeera musajja noga ne abakyala bano si bangu. Bakutudde omutima nga bwe batwala obusente bwange. Bakutudde omutima kati ne weegula gwe wewa certificate ne wegraduate nga ne weeyita ku mukolo n'oba ne speech yo n'okireka. Naye ensi era bagikoze kuba Katonda abyewuunya nti bw'oba tokikoze ensi ekikomyawo. Yes. Ensi efuba olaba era nze natuukanga nkubira taata wange essimu ne tuseka busesi. Yes. Netugamba okimanyi nti ensi it's just a short form. Surely it is ensi 5. Tusalako busazi kagamba nti ensi nti kanisa ya Yesu naye ensi 5. Kubanga dirwe tutasiitaana yahe. Olaba ne mu kuziikibwa. The struggle is there. Family izoga temujja muzika wali tujja muzika temujja muzika nenga wafudde. Yes. Kati febaloya tubeera mu misango ne baga nti administrator bwe bakutte ku bintu by'omugenzi ate babitunze. Nti ne wakubadde omugenzi mufu era mali eri mu kusiitaana naye nga takyali nawo. Okitegedde. Kati ensi omusajja yagidesigninga osobola okubeera mu senior 6 ne bakugamba tewayita middle ne bakusimba ekigezo kye kya middle. Obeera ku university ne bakugamba ne wayita P6 ne bakwongera ekigezo kya P6 kuba yo buli kyogwa paka nga ekintu bwe kikukuba gw'otuula n'okijjamu lesson o graduating. Kati abantu tubagamba nti naye sente ozikoze nti sente zizo nti Uganda olw'okubanga tetukyalina kubanga bw'ogenda mu nsi nga zi Japan ze bayita normative years bali mu kuyigiriza muntu character. Era kyova olaba omwana omu Japan tasobola suula kacupa. They don't pick rubbish, they are respectful, they will greet, they will I just learned. Omusajja lumu yaŋŋamba nti ne Newton osomesa naye ne tukuwe emyaka emeka oteekewo omusomo gw'abantu butasuula bucupa oba ebintuntu ebiddugala ekyo naawe ojja kujja ogambe kyannemye kuba kiri mu software waffe kituli mulimu ekyokubeera ng'ebintu ebimu tetubifaako. Come on, I saw a man. I will forever talk about this man. Wabula the only sad bit is I didn't see of Sebo wali ovuga V8 new model no kasuka ekikongoliro out of the window n'akacupa ka soda. I saw you, I was right behind you. Oh God. Okiraba kati Japan batandika na character. Omuntu abeere ng'asobola okwetonda bw'aba anyiiziza munne. Bino byolaba eno abakulembeze baffe ne baga nti ono ye yabbye zino zonna ssente naye n'ateetonda. Tomunenya. Okwetonda bakuyigira mu bebbi wano mu buto. Kati tosobola kujjookake omuntu ow'emyaka 58 ekizibu kibenga kizze nti bano ezo sente zabadde zaki zadde za ddwaliro gunsinze mpulira kinkosezza nnyo n'okukitaka nkiti. I've actually never seen anybody in this country plead guilty that I'm guilty and I'm sorry. Era bagamba buga nti kanfuneyo balooya bantaasi. Kati eggwanga olw'okuba abantu character yaffe tebadde steady. Yes. Tetunnatuuka ku level erumirirwa bitali byaffe.
kati mu Uganda omuntu yeewule kooti yo kugenda ku mbaga n'otuuka kulimba bakuddize kooti yo owaayi nange nina omukolo enkya naye nga teriyo omukolo naye ng'oyagala just bakuddize kooti yo. Kati karakita eyeewola nga tesasula etwala engoye nga tezizza etalina mazima karakita eyo eba tesobola kukola bizinensi yayo kubanga bw'otunuulira ekiri mu bizinensi oba mu kye twandiise extra source of income kwega bino bwe tubiyiga biri ebira bijja ba byangu noza omusajja omu omugezi yagamba nti bw'ompa embazi okutema omuti ntwala eddakiika zange 4 no bw'ompa embazi okutema omuti n'ompa essaawa emu ntwala eddakiika zange 3 nga mpagala mbazi oba ntwala eddakiika zange 4 mwezi nga mpagala mbazi kuba embazi empagale omuti egutemera mu ddakiika mmeka 15. Kati bwe ntunuulidde emisomo gyonna gye tujja abantu bye tubasomesa ku ssente kuteekawo tubuliddwa kuwagala naye singa bino ebintu bye tukonsidaringa biri byangu nnyo. Do you feel like we are too trusting, especially the people out of the country? Kati okutrustinga ba kiri mu butonde bw'Abannayuganda. Okujja koze. Anti kati kasitosanga omuntu nga tatrustinga aba alina kye yatomera. Me, I'm not trusting. No. Kati oli abeera alina kye yatomera n'alyokaga ng'ate kye mbadde nsuubira si bwe kiri. Nakunali wano wennyini wano ne nkusomera Makko 11 12 nekuga nti ne Yesu oyo gwolaba omuti gwamufera yagulabako amakoola n'agwesiga n'aga guno gujja vaamu kafiigi ndyeko agenda okugwaza nga tegulina fi n'alyoka agukolimira toliddayo mu busungu obw'ekitalo. Because someone has just said here, let's just find Sharon. Agambia, Mr. Newton, I'm here in tears. It's like you're olinga ali kuye. I bought pigs. They sent me pigs. Mbuzona zifudde zisigadde. What? You guys are bad. If you're watching and you're doing those things, you're bad. Kati gwe soko otunuulire kino. Nze ndi Uganda. Nabaga nti nalina ne farm era nga naye ndi Uganda. Naye ne ngamba waliwo partner gwe nali nkola naye farm. Ne muga nti farm ey'embuzi tugenda giggala. Bwe tuba tulina ekintu kye tugenda okutandikawo nga kigenda kukola ssente. Tulina kusooka kwebuuza tulina ekizibu ekiriwo kye tugenda okutaasa. So twandibadde tugamba tulina faamu y'embuzi ne tutandise yaaki. Abantu banoonya nnyo ennyama y'embuzi ku Idi. Noga Idi ki? Idi elufitiri ey'ebisolo. Ebaawo buli ddi. Kinneetaagisa okulunda embuzi gino gyonna emyezi 6 ninde Idi. Awo obala. Olwo mbala. Lwaki? Nze sikuŋŋaanya bukuŋŋaanya kasente kange. Kubanga bwe tugenda mu side hustle tutandika n'akasente katono. Nakugambye nti abantu abagala otandika restaurant obuzibu bwe bayina. Bo balaba Cafe Javas, balaba na KFC. Songa restaurant mmere eri ku sowaani. Senga tubadde wano gwe tolaba nti nezo zennyini company KFC ne Cafe Javas zaatuuka ekiseera ne zitandika otambuza emmere. Yes. Zijja zitya okulowooza ne ziva ku modo ey'abantu okujja okutuula balabe ebintu ebirungi bye batadde mu siiringi. Nabo baatuuka ekiseera ne bakkiriza nti naye amazima
emmere ebeera ku sowaani ne bagitambuza. Kati olina okubeera nga buli lw'obeera olina ky'oyagala, olugendo lw'oyagala ogendako totambula butambuzi nagalaale nga talina direction gyodda. Tuulamu ogambe naye lindako, bwe mba njagala kutandika restaurant, ekisookera ddala nze restaurant njagala, naye abantu awo gye baagala, awo we wali obugagga. In fact ebyo ebibuuzo bwe wato byebuuzizza tosobola gaggawala. Nze nkola enviiri era mmanyi okukola enviiri era sizikola ne bazikola, naye wano waliwo abaagala okukola enviiri. Omanyi otya nti waliwo abaagala okukola enviiri nga waliwo ka saaluuni already akaatandika nga bajjudde muli. Era olutuukawo nga bakubyeko ng'omanya naye wano mu mazima waliwo obwetaavu bw'enviiri. Kati togenda na walala, togenda wala, saaluuni ogikola kumpi awo. Anti watuyigiriza nti bannayuganda tulina ekizibu ky'okubeera nga ffenna tukola ekintu kyekimu. Tusobola okukola ekintu kyekimu naye nga kyawukana. Bw'oba oyambuka bw'oti ebukoto, ku kkono waliwo Shell, ku ddyo waliwo Total, gonna mafuta. Naye nze bwe ngassa mu mmotoka yange mpulira gaawukana. Kati ekitegeeza osobola okukola saaluuni ng'eddiridde saaluuni nga mwenna musiba nviiri naye nga zaawukana mu misono. Kyokka nga tosibye busibi kwawukanya naye ng'ogamba nti naye nga abantu kino balabika bakyagala nnyo. Kanzire wano mbataase. Nakugambye nti ssente consequence. Tutaasa budde, tutaasa kye bafuna, tukola obwangu. Ssente will always be a kyekiva mu kiri. Naye bw'oba gwe tofubye kulaba nti naye bulabika obwetaavu weebuli, we n'okwata bukwasi ssente zo. Omusajja George Carlson kye yawandiika mu katabo ka Richest Man in Babylon, romanticism, kwegamba ng'oli mu maromansi n'ensimbi zo n'olyoka ojja otunyigamu ekintu ekinene era tukiraba mu bunene bwakyo ne kitwala essente ne zikimalawo. Abantu nabagamba nti bw'oba oyagala okutandikako ekintu ku sayidi olina amakubo abiri g'ogenda okukwata. Eyo ogenda tandika nga investor bingwa wa mabingwa, oba ogenda kutandika nga startup yanga boy. Bingwa wa mabingwa oba investor tomwesigulirako, kuba investor mayi bwe bakiyita mu Luganda omusiga nsimbi. So in short, whether or not omusiga nsimbi ekitegeeza alina ensimbi already. Asiga nsigi. Womanyira nti oli investor already oba ne ssente kati ozze kuzisiga. Oh my God. Naye startup tonaweza ssente, so tokola bintu by'abanene. Wegamba weebalirire. Yes. Nakugamba abasajja bajja wano ne baleeta kampani ya Red Telecom. Ne bamala omwaka mulamba nga tebatunzeeyo wadde simukaadi. Naye nga basasula abakozi baabwe emisaala buli mwezi. Kyokka abakozi nga bababbye mu kampani ezibaddewo nga badda bolinze emisaala gyabwe. Ne bakola okunoonyereza. Omwaka bwe gwajja guli ogutandika nga bamaze okkizuula nti Munnayuganda bw'akuba essimu mu kifo ky'okugamba nti twafiiriddwa, asooka kubuuza owaayo eyo enkuba eyatonye. Ne bamukakasa nti yatonye. Naye okimanyi nti ate n'ennyumba etonye mugwa museenene esinze ey'omugwa. Naye nga ayagala gamba twafiiriddwa.
kati bwe bakizuula ne bagaa okay bawe calls ennyingi ze tuyita free calls ate nga twazisasudde. So ekyokuyiga kyendaba nti abantu ebintu bingi bye basobola nze ndabye nti ebintu bingi ebisobola okuvaamu ssente eziri extra oba ku mirimu gye tulina naye ng'ekimu ku byo kwe kusooka okumanya obuzi bw'abantu bwe balina buli luddawa. Kati olwedde abagezigezi balabye dde obuzibu era bo soose endala bagirabye source of income endala bagirabye kuba kati waliwo Mukiibi ne Proscovia abaatudde nga bagamba eyo shot ejja kunsuba ne bakwata pen n'olupapula nga bagamba naye nga tannatugamba ku bizinesi ya binyeebwa nga tannayogera ku kawu nga tannayogera ku mmwanyi. Sijja kugamba mmwanyi okuggyako nga wooli bazeetaaga, sijja kwogera ku kawu okuggyako nga wooli bamwetaaga. So gwe nkuwadde okusoomoozebwa olabe awo oyagala okussa edduuka ly'engoye waliwo obwetaavu bw'engoye. Byo byokola ani abikutumye bakugambyeko nti babyagala. Osobola okujja abantu n'obabuuza ne bakugamba nti ffe kino kye twagala n'okiteekawo. Nze mbeeraawo kuba omukyala yategeka conferences mbeeraawo ngenda olaba ebibuuzo bingi nga abantu beetaagayo omusomo mu kutunda nga tulanga omusomo tugulanga na mu myezi egi ng'esatu